Emizannyo gy'amasomero ga East Africa Giyingidde olunaku Olwokubiri nga gitojjera ku ssomero lya Bukedya Comprehensive. Omuzannyo gwa badminton gwe gumu ku egyo egizannyibwa nga guno guyindira ku ssomero erya Mbale Senior Secondary School. Mu mizannyo egisinga amasomero ga East Africa gonna gavuganya, wabula mu badminton Kenya ne Uganda beboka abavuganya. Yes, tuli ba defending champions Bogo High School. Era tuze twetegese bulungi, training tugikoze bulungi, abazanyi tulina abawerako era nga tusuubira nti tugenda kuwangula, tudemu tuwangule era. And today was day one and we played against Kenya. It was a good match for me personally. I won my match and I see the rest of my team is also doing quite well. We have high hopes for this championship because I feel like with me, the team might be stronger enough to win the gold medal. Jubilees is a team that has given us such a hard time even back in nationals back in April, and they have opened our eyes and shown us that we have a long way to go in terms of adapting in the sport and progressing. Tukubiddwa abana Kenya 3-on-2 game yange ne game ya Bossa. Yes, ekitukubiza kinene nnyo, just tetuli bulungi, tuli balwadde mu kaabamu. Nze ne Uganda tubadde tukyali balwadde. Mbogo be balina ekikopo omwaka oguwedde mu bawala, so nga Mbalenzi kyawangula essomero lya Kibuli.